Okusaba kuno kwetabiddwako Omusumba Kajjoba akulira disitulikiti y'e Seeta n'Omusumba Nuwa Sekito okuva mu East Buganda, okulembeddwamu Omulabirizi wa Central Uganda Conference Samuel Kajjoba ng'agambye nti ng'okulonda abakulembeze abajja mu kanisa y'Abadiventi mu Uganda yonna bwe kubindabinda era ng'abakkiriza basaanye okulonda abantu abalina ebisaanyizo. Nga abantu babasiima ne ku kyalo ng'asiimibwa ekanisa tejja kulonda bulungi muntu kati ku kyalo bamwekokola. Twagala omuntu alondeddwa mu kanisa nga ne ku kyalo bamwaniriza, si mulyaza amaanyi, si muli wanguzi. Agambye nti okwemulugunya kungi mu kanisa olw'abaweereza abatatuukiridde naddala mu by'omwoyo. Lwaki obukulembeze ono bwe yadressinga? Kubanga obukulembeze bwe buseetinga ekintu kikole kibanaye kitambuli. Omusumba ategeezezza nti ng'abakulembeze balina okusoomoozebwa nga bakola emirimu kyokka emisomo nga gino gyakubayamba okuvvuunuka ekizibu kino. Abakulembeze omanyi tewali kintu kikola organization oba ekanisa oba institution ng'obukulembeze. Omukulembeze w'abakyala mu Uganda Liliana Mugerwa akulembeddemu okusaba okw'okuggalawo olukuŋŋaana olumaze ennaku 14 mu munisipaali y'e Mubende. Akubiriza abavubuka obutalimbibwa myaka. Mukama Katonda okunoonya omwonoonyi. Mukama Katonda bw'aba anoonya omwonoonyi abatudde ekisa. Mugerwa akulembeddemu abakyala Abadiventi agambye nti basobodde okusomesa abantu ku byobulamu, ebyamaka, endya ennungi n'ensonga endala. Twagala okubasuubiza nti emitima gyammwe tegyeraliikirira. Mukama akoze enteekateeka ey'okulaba nti no tupanze ekifo we mugenda okusinziza ate nga kirimu n'ennyumba engazi ddala ebamalawo mwenna. Abantu beerwa ebyayi abasuubiza ng'obwadiventi bwe bugenda okuzimba ekifo eky'okusinzizaamu mu kitundu kino era n'abanjulira agenda okubakulembera. Evelyn Muhaire, omukulembeze w'abakyala mu West Buganda Field, yabazizza omukulembeze waabwe mu Uganda okuggyako e Mubende. Twagala okwebaza Katonda olw'omuliso omulungi gwatuwadde nga West Buganda Field olw'okukyaza mukama waffe maama waffe okuva ku Uganda Union akulembeddemu effort y'ebyayi. Twebaza omulimu omulungi gwatukozeemu ate twebaza omulimu omulungi n'emyoyo gya Katonda egyo givubiddwa. Atwala obusumba bw'e Mubende Ndawula Christopher akulembedde omukolo ogw'okubatiza era n'akuutira abakulisitaayo okukkiriza Katonda akyuse obulamu bwabwe. N'okukuutira abagole baffe abamaze okubatizibwa kubanga mubadde mulina mikwano gyammwe, abamu mubadde munywa ku mwenge, mubeera mu mabaala eyo, njala bakuutira obutaddayo mikwano gyammwe mbabuuzengako naye okugenda mu bifo ebyo okuwumulako nabo kiyinza okubaleetera ekikemu ekyokuddira omwoyo. Abwaniriza nnyo mu kitundu abantu basanyukidde amazima g'ekkanisa y'Abadiventi kubanga ekitundu ekyo tebadde bwadiventisti. Lwatandika era tulumaze leero Ssabbiiti eno ya leero era abantu 93 bakkiriza Yesu Kristo Katonda. Tubakubiriza nno obutaggwaamu maanyi mugende mu maaso ate nammwe okuleeta abannammwe nga bategeera kye mutegedde nabo babatizibwe. Folaapo ekyagenda mu maaso. Ate omusumba w'Abadiventi eyawummula Pastor Happy John Kigongo asabye abazadde n'abasomesa okubuulirira abaana ku by'ennyambala waka ne ku masomero kubanga abaana basusse okukunama. Bino abyogeredde mu kusaba kwa Sabiiti ebulenga ku Light Chapel ng'eno abatirizaayo abaana basabye mu 15 n'abakuutira okutya Katonda. Tira abayizi okwambala ng'obulungi balyoke bawese ekkanisa ya Katonda ekitiibwa, n'abazadde okulabika ndi abaana baabwe babagulira engoye ezisaana kubanga tuli mu Buganda
tetwambala nkunamyo. N'omusumba Sentamu John asinzidde mu kusaba kuno n'asaba abakulu mu byenjigiriza okulaba nga abasomesa bafuna kyenkanyi. Abasayansi bo babongeza akasente ate nga aba arts tebabongeza akasente ate nga emyaka gye bamala ku ssomero gye gimu ne ssente ze basasula oba oliawo nga basoma amasomo gano ze zimu. Kale kwegamba nze ng'omusumba bayibuli egamba nti ekigambo eky'amazima kakiyitenga wakati era omuntu yenna ayogera amazima ganamufuluwa eddembe. Nze nandirowoozezza era nga gwe gwandibadde omulanga gwange eri abo bonna bavunaanyizibwa abasomesa bano kale bonna balabibwemu mu ngeri y'enjawulo. Yenna si basomesa bokka, buli mukozi yenna olw'embeera y'ebintu bwe biri mu ggwanga yawulira nga naye yandibaddeko kayongezebwako. Reverend Father Serwanja Abemere Woma akubiriza abakulisitaayo okuddiza Katonda ku ebyo byaba abawadde. Okwogera bino abadde ku mukolo ogw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekanisa ya St. Stephen's Busaawula Church of Uganda ogubadde Lweza nga gwetabyeko bannaddiini ab'enjawulo bannabyabufuzi ssaako n'abantu ba bulijjo. That I found him following the ship. Basonze obukadde 45 zibayambeko mu kuzimba ekizimbe kino. Namwandu wa eri Wamala Rebecca Wamala asimye abantu abavuddeyo okudduukirira omulimu gw'okuzimba ekkanisa.